kibuga TV ne ku radio TikTok na mawulire naye Ndongo yeetaaga ssente nnyingi. Ssaalongo ayinza okuba ali mu miliyoni ng'ebyo okufuna tokabiiti gyako gyafunye. Ali wansi ali zirinyirira bwati. Ebyo. Naye lwakuba soko eddoboozi erujjukira kwefuba mwatwaliza Nnyaluli. Bulabe yakola eddoboozi lyewafaanana. Buli muntu ayetaaga okukyawa gavumenti eri ku buyinza. Olw'ensonga eyo yokka bira simanyi. Bagikyayire kino kyokka. Ekyo kyokka. Eryo eddoboozi lyokka ebirala sibimanyi era nze sibifaako sibirabanga nako. By'omanyi no kya gavumenti. Koolwa nolaba ku muvubuka eyogedde ebintu. Bakube bayize Ssaalongo. Ng'ali ku buteewo obukalu. Ng'ali ku history in the making. History can be made in any way. Nedda. Temwani tutuusizaawo awo. Kubanga balina okuwaayo ku kati Ssaalongo yafulumiza. Naye nga Ssaalongo yafunamu ye ng'omuntu. Ssaalongo buli omu ayetaaga okumanya ku Ssaalongo Siraje yaani. Ekivulugo ekyasala. Ssaalongo Siraje yaani. Ebirala birekaawo. Yaani nannyini ddoboozi? Muganda wa Baati. Baati abeera ne Bakasuku. Mubuka ayinza okuba akoonya olwago. Naawe batwagala. Kulaba mugagga yayingidde tumuwaane. Kale naffe tukkiriza we tuli awo. Era we watuleese katuli mu lugambo. Gwego mugaati. Proudly brought you by the government of Uganda. Bread and butter. Awo. Kutandika mugagga kyasinza ssente yamansiza mmeka ani asinga obugagga awo we batwagala. Tabula Pale Services batunda ttako gye basanga National kusejeyo ku maso agenda